tewakyali lunaku olwokuna olulala mu mwaka 2023 Nenza Friday nakayiza n'abala baffe abamawulire gyotobadde olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga z'ebyokwerinda tugenda kumalako omwaka gwa 2023 mu mwaka wa 2023 awerako okuba Ebiriroliro naye tulina omubaka wa president atula mu district ye Mubende omungi Abubeka tugenda kwogera naye ku nsonga za Mubende twese tutya ku nsonga z'ebyokwerinda naddala mu kumalako omwaka 2023 polisi yavuddeyo netegeeza nti ebifo bijja kubanga bitonotono ebijja kubanga bikirizibwa okuba Ebiriroliro n'okubanga bikirizibwa okwamu ebintu twagala omubaka wa president tubuulire nga district ye Mubende twetesese tutya biki tugenda kukola mu district eno na security immediate naddala ku nsonga ebyokwerinda mu kumalako omwaka tukwaniza ku BBS Telefina kale nnyo erinya n'eddoboozi birungi Mubende tubadde ne meetings ezaawukana naddala nnyo 21st month tulina security meeting ng'erimu district yonna SOS bachata n'abalala ne tutegeka engeri gye tunaatambuza mu mwaka guno naddala nnyo Christmas yeewedde bulungi naye kati olusooka mwaka tweteekateese kubanga twateddewo na standby security 31 esobole okwetooloola eraba kye kitambula mu maaso ate na olusooka mwaka oba okumala omwaka mulimu abeetegese okuba Ebiriroliro naye abo twabalaze procedures balina okuyita poliisi bamakinge sure nti balina clearance okuva wa IGP then abo bannaaba nga tebalina permission eyo ey'okuba Ebiriroliro tebajja kukkirizibwa mpozi abo bokka abanaaba nga bayise wa DPC ate ne IGP n'Abakulira nga Mubende tumaze kufuna security naye abantu bo mubaze kubanga mubayisayisaamu okubategeeza nti balina kwerinda bwera kubanga security tandika n'omuntu yes abantu be Mubende twagezaako okugenda ku radios ez'enjawulo naddala nnyo abantu nga tubakubiriza okubeera bakalabalaba buli omu waali olaba omuntu g'otamanyi olina okumakinga sure nti olaatinga security era ku radio ezaawukana twagabye namba zaffe za RDC DSO DPC tusobole okulaba nti emirembe gibaddewo mu kumala omwaka guno nga Christmas bwe yabadde Christmas twagisemu bulungi tekuli ebikyo kyabadde ky'amaanyi ate wabadde ekizibu ky'amaanyi obusongasonga bwabaddemu naye nga buli mayina naye tusuubira n'omwaka guno gujja kubeera mulungi ate abantu babeere bagumu nti security weeri tayitemala nga bwetuddayo mu studios adresi nja obugambo obusembayo eri abaana Mubende naddala mu kwegera kujaguza ennaku zino nga tujaguza ennaku zino abanyamubende mbakubiriza kintu kimu ekisooka abantu ngu tufulumye bulungi kubanga abantu balina okumanya nti mu January abaana baffe baddayo ku masomero so kasente bwe tunaba nga tufulumya akasente akatonotono then number 2 security tukitwale ng'ekikulu kubanga omuntu osobola okukola n'ogagawala ng'olina amaanyi so beera kalabalaba wooli oba ofunye omuntu gw'otamanyi osobola okutegeeza natwe tusobole okuyambako so okwerinda kutandikira kubwa omuntu yennyini atulaba nanza neyanzege aguze mu studio tongera n'amawulire gyotobadde gye mutabadde ffe tubaddeyo